Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Wamala mu disitulikiti y'e Wakiso omusajja Luwaga Fred bw'atuze mukyala we Nabukenya Vivian okutuusa bw'amuse ng'omwana waabwe ow'emyaka ebiri alaba. Kubazzaawo ne njogerako naye n'aŋŋamba eby'amasannyalaze mbu ayagala amasannyalaze ne mugamba tujja gakuwa naye nga nze simanyi nti no ye nannyini wano. N'aŋŋamba agenda kukyusa ennyumba ya kasolya baagisereka bubi naye neewunyiza nnyo ate okujja okuŋŋamba mbu ate atuze omukazi. Maawe yamuse. Bamulonda nga ssaabafumbo w'ekisomesa kyaffe awo St. Kizito. Luwaga yagattibwa ne Nabukenya mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gwa 2010 kyokka okuva lwe baafumbirwa n'abadde nga bayomba ne balwana era emirundi mingi Nabukenya abadde anoba n'amala akaseera n'akomawo nga niwe batuuse okumutuga. Abadde yanoba nga Luwaga yamukubidde essimu n'amuyita ku ssaawa 9 ng'amusaba okujja alaba omwana omulwadde. Yamuyise buyise n'amugambye mbu omwana mulwadde n'amukubira nga buli kaseera amukubira nga omwana mulwadde kati omukazi n'ajja alaba omwana oba mulwadde kati kwe kumutta kuba obedda weebali ne bagendako eyo ne bakomawo nga baseka n'oyo gwe babeerayo naye amutuze omulamu guli mu nju. Omukyala abadde abeera ne Luwaga ategeeza Bukedde TV1 nti Luwaga ne Nabukenya abadde banyumye bulungi nga bwe baseka era nga ye yabaawukaniddeko ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi Nabukenya yabadde amaze okusiibula. Agamba nti yabadde ali mu kiwanda kya firimu mu katawuni k'e Wamala Luwaga kwe kumukubira essimu n'amutegeeza nga Nabukenya bw'amuse era n'amutegeeza naye okusanga ebbaluwa eriko endagiriro y'omulambo gwe ne ssente zinaagutwala mu kyalo okuziika. Simanyi ye yennyini yakikoze n'amala n'akubira essimu. Nagenze otuukayo nabadde nakatuula mu firimu dakika nga 10 kati siri nga nkubira essimu nga ngamba Fred aŋŋambye ankubidde essimu n'aŋŋamba nti omulambo gwa mukazi wagulese mu nnyumba naye agenze kwetta. Ono annyonnyodde nti atambudde okutuuka mu nnyumba n'asanga omulambo gwa Nabukenya nga gugangalamidde mu luggi olugenda mu ggalagi era nga yakubye enduulu eyayise baliraana ne poliisi okulaba ogubadde. Poliisi ezze n'eggala ennyumba n'etandika okwekebejja omulambo n'okunoonya omulambo gwa Luwaga era bwe balabye tebagulaba kwe kutwala omulambo gwa Nabukenya mu ggwanika e Mulago. Poliisi ebadde ekyali awo Luwaga n'akubira muganda we essimu n'amutegeeza nti omulambo gwe bagusanga e Nabweru. N'agamba esseewo ebbaluwa byonna ebituusewo omwana wange mbimulage buli kimu mukimulage. Baliraana bategeeza Bukedde TV1 nti Nabukenya abadde alina abasajja bangi ku kyalo okwo nga buli lunaku Luwaga abadde amukima mu bbaala nga lwata mukimye eyo asulayo. Ku makya ssenga w'omugenzi ategerekesa Ekerya Sisa agambye nti amaze ebbanga ng'abulira muwala we ku ky'okukyusa abasajja oba okuva ewa Luwaga naye ng'anoba ne wayitawo akaseera n'akomawo. N'aŋŋamba wangisenga nti n'aŋŋamba senga mukazi wange musse nemugamba omutidde ki. Sulaiman Mutebi yakusakidde Gwen ku lwa Bukedde TV1.